Bino bye bigenda omukazi yasiba engwa ya bbaawe ku mugugu basebo ne bannyabo enteekateeka eriwo yempya nno sejjolola era ebigambo kati nina bingi bigirako emmiino teggwamu mu kibano bigirako nsala bijjanjire mu kyayi ekya Nakayonga era mweyota gye muli mbagumya nti ku nsonga y'olulimi Oluganda okulusomesa nze nkutte omumuli ate ali mu bwato yaddukira banne amayengo be gasaanyaawo mulume eggumba amazzi gawule munzisa kabiri nga manda kuva muliro kudda muliro kubanga buli lwembaako essomo ejja lyembeese ate nammwe mulyaniriza ne muligabirako n'abalala mugendere ddala mu maaso n'okugaba ebisomo musaasaanye muluzungu bakiyita sheya nefuka sheya musheyalinge mwebale nnyo Kazibu Electronics bano bannaffe bo beegulidde erinnya mu kuweereza bannayuganda bali wano obulaga ku mwenda balina ebisowaani bya TV balina ziwufa balina zi TV balina kufulu eza buli kika eziggalawo enzigi balina charger balina flash balina memory card balina roboti accessories wa computer kati okugeza zigunde zino muziraba ndowooza keyboard sobola okufuna keyboard ez'omulembe woofer ez'omulembe TV ez'omulembe bannaffe bataddemu ssente muteekateeka eno mbagamba nti ngenda kutambuza olulimi luno Oluganda nga nkyali mu Ssengendo Nabulamu naye nga ndi nammwe Abaganda Kazibu Electronics mumuwulira mwana Muganda yeddira nnyonyi kyova olaba nti mu lulimi lwe naye agambye nti kateekeko ettaffaali bambi ng'awagira emirimu egikolebwa abasomesa era kino kikuwoolya ebbanja naawe ali eyandaba nti bizinensi yeeyo osobola okugitumbula ate nga n'olulimi lwo bw'oluwagira ndowooza olaba bagamba kutakula omugongo otakula gugwe ate era ku miryambisi n'obutonga bugenda katutambulire wamu tutambuze olulimi lwaffe nga tuwagira emirimu gino olulasanga ekyo sijja kwerabira kukibagamba nakiwandiika kibasomesa Oluganda waliwo ebigambo byenjogera oli n'agamba naye omusajja ng'ayogera Oluganda lugumu ojja kusobola okumanya ng'okirina kino olulasanga emitwalo 10 gyokka efumbeto ly'ebisoko weekiri olulimi Oluganda nebigunjiddwa bassekabaka b'ensi mubawa byonna bigule ebitabo bino bijja kuyambako wano Kazibu Electronics etuleese kati olwaliro kasomesa ku kigambo kye bayita omuyera tugamba nti omuyera ateeko mumma alya obwami ng'Abaganda batunula omuyera ateeko mumma alya obwami ng'Abaganda batunula omuyera yani omuyera ye muntu atali Muganda naye nga yajja mu Buganda n'atuuliramu ddala olusiriiza ntamu n'abeeramu n'ayiga ebyo mu Buganda byonna Oluganda n'alukaza nnyo n'okulukiza bannannyiniro mu Abaganda omuntu ow'engeri eyo bwe baayitanga omuyera bw'onookulekyawo kino olulasanga ojja kusangamu ekigambo ekyo ate n'ebigambo ebyekuusa awo bingi nnyo olugero lugamba nti omuyera ateeko mumma alya obwami ng'Abaganda batunula mulabye abantu bangi bazze ne batulyako obwami ne Wakabaka mu lubiri gye bali abatali Baganda naye nga balina ebintu bye baleeta ebisikiriza ebiraga nti baawukanyeko ku Baganda Abaganda tulwane nnyo tuyige olulimi lwaffe Abaganda tulwane nnyo tubeere abayivu tusome ate tulwane nnyo n'essente tuzifune kubanga kati ebintu ebituusa ajja kusanga nga n'okulya obwami omuntu alina okuba nga alina ssente gye biraga gye byeyongere omuyera onoobeera ne weekomoma olwo abayera bagenda kubeera bangi nnyo mu bwami bagenda kuba bangi mu bwami nga Abaganda mutunula temulina bwami omuyera ateekomoma alya obwami ng'Abaganda batunula obwami butusaaneko obugwewo nga tutuuke nga temuli Baganda bali mu bwami ng'abali mu bwami si Baganda Abaganda mudeno mwekulize mu bisenge ate kati abakola atali Muganda anaasobola atya okuteekerateekera Buganda mwe Abaganda muli bali mwesambye obwami temusobodde kulya bwami olwo Buganda bugwa kigwo ate bifuke kafuma ng'ensaawa ey'ekiwero bwegwa mu gatoonya kantu omanyi munnange mugaga tamamu mwoyo ennyanja tezza mpiso naye etamwe nene terya kamufundi suula y'empiso olaba obeera egize ennyanja kale kambagalisa ekiseera ekirungi omuyera omuyigireko olwaleero naye nga etaba mubinoonyeeko gwe wenna alina bizinensi yo kati tulangira mu bizinensi emisomo tusomeseza mu bizinensi nga bwe tugiranga bizinensi eyo ey'omuntu oyo alumirirwa olulimi lwe ate nga ddala olulimi lwe alwenyumirizaamu wenyumiriza mu kubeera Omuganda gita 0781
599 333 opite ije tusomese atega bitulanga ne business 078 599 333 opite ije tusomese atega bitulanga ne business yo olwaire eyo bigwereddawo eyabasumba bigwera ku ttale ate munange nayogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi kale mubere bulungi